Mubisere byongo mukulu Palaso Mayanja achamuyisa mukamwake abadde ki gwe gundi mukulu wa gundi wa MC Katsimirira imirira mugana wa MC Katsoli bulungi oba tukugatte ku muganda wo nkumuka tuwabuza ko manambe tunda byanjalo ko dango yatingiza akaongezeka na korale how are you guys abale mbala photo tubabuza kabale Masaka Jinja town how are you nembuza ko abali eno mu bubugo bonjawulo obufunda fundanga kasubi kawala genda keri na masuba nasana kiri na keri na jama kumbi ngologene pulanga oluyimba changu nyo kasumulule zina omunagera tubabuza ko manna watudde musaize avonye onao ntwala nnyo pola bigambo byange tebiduka bito tubabuza but which is okay zina mpola kola ki zina mpola kidde mu Luganda kola ki zine mpola zina ababuza ko simulala birthday gawo Pikachu ali mu wiki ye agizanya mweranga agenda kusirayinga wali ali ku Spoons Bar emachinde opposite ku restaurant ya Hajalura Mbiru abali abo nabanetekekedde dakolo byengendo bamba ya babi yatekekedde da red carpet etandika sawa 12 nsirayinga banjira obumuli obumyufu senga daluwo yagenda obunyira ko tukatangira kusenga naluwo wana yakavawa akavale Jessica Sera nawe senga naluwo oli ku TV tulabe uyikiriza weyiwemu tubonyabonya kajja yakulabiranga mu gomesi n'abantu bagakati lero nje nawo bayu ajaluna mu biro yayimba oluyimba manna abakyala bitumbwe byammwe mannange senga nalubowa gundi amisinga bitumbwe bye kozani amisinga senga nalubowa nakusina dating simanyamu kwasaganya mwamu nange byaba kojja simanya tubiwulira bitambula yayinayo kojja mama gagenogo gasirize tobanga kulesikani kazi bakafunga mutufu yenga uwene bwamulekaawo toli muwulira ko ntyo namututo namututobesobola kati Chogamba senga naluwo aganga kale musogeze zenyine wamane tubakulisa mu weekend etambude taxi sewa mwe natera evening zone akaongeza bayingide 6 pm tuba kunkumula twale mpola madad sana nenga tetubajukiza anti Friday eno mana mola spice dana bashashe mwe nabakowode tugende twesala obuketenga bwe nesa ze tugende tuyingire mu spice dana ku Freedom City abakowode mwe Friday eno atenkera ku Saturday zelemba kola ku birthday yange yo musire ingo kuyingira bwere just password pista tungo yingira nange babusako nyonyida labo tingega de ABS TV na Mount TV session yanyo sinzo kulaba tukubuzako nyonyini dala neneba zane nkulisa abampagana neki kyobalana bade njagala omero omuno no bitwe dindako bali bameka fuka lusozi bali bameka bakuwalana banji Abdul Musoke nkwegalidi denga afuka midano kala akayimba nje gatuka kubire Avoni nonya akayimba Sidogo akakatharini kusasira kalo ndekato nkubya njagala nkuwereze oyimba mwabakazi bokumizigo omukazi wokumizigo nga yakuwalanya bagana mu kiyungu Sidogo nina mukisabukisa Sidogo mbukusasira naye kati agivuga akoloti nina mukisabukisa Sidogo ale nabayiza nabaga nja kubafuga oba mwagala oba temwagala baba webale kwata mutwe nga obulaba Samuel wakabinyo mu kintu kino ye nambemo mu kusala embiri nembuza kabali mu talo obwenjawulo nembuza kabatudaye we wasenga ono senga waffe gutwogedde ko ano omukazi akwasaganye ebyo mu kisenga wakaliga senga nalubowa wakaliga ku Petro City tukubuzizako abatalenta mumuzongeddeko obasenga obazisirira yebisi kwezizo zisiriro owange zine emizingonyo katugende mu WhatsApp kwestimvako saze kunyumya nawe tekimenyanga mukazi kuyimbira kayimba kyo enkiena nozanga bamugobanga gulesika naye munayo olaba tetuganja kusasira ayogera nnyo naye alina paati gye yayimbanga ntuufu gwe muno nagagawala Illuminati muno nagagawala kagenze Masaka ne Kaloga aba kagenze Jinja kaloze bwamaliriza nga munakubuza ekibuuzo naye mwenga gawadde mbu Illuminati mukama Katonda akola byeyo be yababuuza musajja wattu nabamama mwagala kati tukoleki bwe yalinyira ku nyonyi bunnwe bwasigala wano butokola ebyo bisiyaga bwokola bwotimbu nnwe kati mmwe mugenda kukoma mukama akola teri bantu batogereranga bantu banaku omuntu nga talina leero ze n'obusungu kirimu
Pesa ndio bamubakowo. Oli mugundi amulaba abita Kimbo wawe mwe gundi. Yeba nage bandogeddenze kulanga Kimbo wana naluwo. Era banno bagatta babiri. Sina nage kasina byemanyi birala. Kojja Kimbo watamugasa na senga Jojo. Kale kojja Kimbo wa senga Jojo omukozi. Naye kati ono Kimbo sina gwe mulaba nayo kujja nzira numu waliwe natudde ngamba. Naye mulimu ebintu ebinyiza. Kubanga bolabira ddala Kimbo wabwakwana senga nalubo balaba senga ne kojja bijja. Tugende maaso tukolesho biba bikwatagana. Naye galukola jaffe tubakulisizaayo mu kayimbako. Nina mukisa siddogo ngawelezako mwenna wekkiririzaamu ng'ogamba munaye kankole kantobe kanfuneko ko ku nsi ebyange. Ogamba abantu mukisa siddogo ate bannaye mukkiriza bwe bazaala n'ebisiraani gye bali. Mukisa gye bali. Tubalabira ku kigere. Naye bakazi bokka mwe abasajja temulina temulina mikisa. Abasajja tera kuba bisiraani mbuwala ekigere nga kitula nnyo. Mukebero gamba magundi ng'ekigere kyonga kyata. Kyekinganya okuvuga ku mmotoka makamuno. Wasenga gundi nakinaza. Naye mubaliwo bye bakinaza wasenga simanya mbeyo ku Pedro City wakali bakinaza. Naye senga nalwo wanamwe mutunda nnyo ekyogo. Naye bannamwe ekigere ekyo ekitereeza obukulu. Ambu bitereera. Kitereera. Ogero bakinaza ekyogo ne bakunyika. Kiti. Ne bikuvaako ebisiraani. Madamu n'ogira buto. Mbabuuzizaako ab'omukisa mwenna anambuzaako baganda baffe nga ffe twasomoka reela era nga twemanyi nti ffe abakwatako eri ekkubo ery'Namasaka ffe tubakulembedde nawe nasomoka reela by the way. Obeera wawe wammwe. Ewaffe. Kiki omumanyiira? Sirina waffe. Nazaalibwa wano ku TV yo. Kati ntagulira wano nnyabo nze akigambye ekinene bwekityo. Ekiriwa. Bakuzaalawa. Bazaala waffe. Naye piise okwekaza. Nina ewaffe. Ewammwe wa. Ewaka waffe. Ewa mami ne dadi. Lwakuba dadi wange yafa. Ewa mami wo ne dadi wo. Wewa. Ewa Mugenzi Yusufu Serwada Kamengo. I'm proud. Wama sindika WhatsApp with coding osinga ku number ya 85 tugenda kuba tuzikuba mpola ate bo ba Ham Fashions bakugamba itayo ku Titanic Plaza tidi number 30 olakenga wefunira ku bwambalo obwakabi mu Uganda basangi waluda wa Kuriam Street go wait eyo gambe banange edduka number 3 Titanic Plaza ogenda kuba wefunira ku bwambalo obwakabi ate bana fo ba Pista 2 Cream and Fashions bo bakugamba ku ekizigo nga kikutukuzo okuva ku mutwe mpaka ku kagere tekireka nnako tekireka zinzika bagenge genda wesige ekizigo kyawe ataita ku namba ya FM 85 ogenda kuba wefunira ekizigo ekyo so baba nafu aba pastor igambizayo ekawala bagamba cancel lunaku lwa 2 lunaku lwa 4 lunaku lwa 6 waitire yole bikenga nawe ate bifini n'ebifono n'ebifolofoto byonna bikugwako mpola okay ndabeko nasindikide agambye atya nangamba bawulidde senga nalubo wamuveeko tetumukoze eki senga nalubo wakali obuzibu tubulina kukugundi ku Grace Kani noli sengani senga gundi gwe bakabba okimanyi nina video 3 ku Grace Kani nga zigamba ziki emwe egamba nze nekikojja kitonsa wange akamu bwe kati ate nga tweyagala bya ddala namba 2 nze nekitonsa tetwagala nangako endala oli manager wange ukasasira kakasi ka Grace Kani kagudde ddalu endala egamba Chimo just manya sorry kitonsa is just my friend ate mukimanyi akikwata kati awe na pista tu nze bwemba kombanga Shasha Brighton yagamba mashallah musajja wakoma mashallah Shasha Brighton daruye yagude banange bidi wa onangambe I drop me beer by Kenzo Chosen and Fefe Gloria I love you nesimanya kayimba ko dala kayina video bakatadde akokolabo yaba abayaya ababiri basemyekozo I'm Stuart live ha Mbarara City abali embala tubabuzizako onagambe hi I'm Angel from Entebbe please drop me Chimansuro by Shiba okay onavide nagamba hi peace nze peace enatete mwebale kunyuma nkwagala nnyo mukwano mbagala nnyo era sisobola kusubwa program eno nsaba yakayimba ka Karona Ntongo ne Shiba Sirwana tulwana nani hello please pray for me run up by Nicki Minaj tetumanye ba Abdullah kaina mu byuma bye naye nage mukoze bubinyo kale ate tukoze kibanange onangambe bana good evening ba baby okay onagamba have a very nice evening to God be the glory and good evening okay esala jo tusabye tulisabira busabizi mirembe nayenga onagambe pray for me siri muyembe okay nayenga twalabye mu kyalo yo nga yawanikidde ddala
concert muyembe yajiwanise concert zibangi bawanise siri muyembe yawanise naye mu munage tumwebaza kutambula na kiti baba biyita baby bear teddy bear kasi oyina kugwe bwoba ogula leema ogulirako Amza ne leema ate babajja ku mukolo gwo bwasooka n'ayimba yakayimba bwayimba kayakayimba ka dokita ng'asitula Amza kale tweyanziza ebikuta ku byawa Hamza wikizoke bagende ku mikolo gyabwe bayimbe peya tubadde tukyali awo ng'ate nawe ninywaji avaayo awanda muliro abagambye ku peji yajja kubavuma abakoye okumuvuma walabye ekyagudde ku gravity engoya waddala yamugambye ekigambo kyesitasobola nange kuyisawo kuba nange yakigambye fani yagenze n'amugamba naye lwaki togenda ne weebuuzaako ku banno gravity yamugambye ekidde kirinyanga King Sahara yalumba agundi bebekulu kirinyanga katolu bwama naye bweyageyungu banage kiri ku Facebook katino ne wini nywaji awanda mulira agamba ajja kubavuma bweuba mpale buli eno bwayagala bwogenda kupenda I'm on your side praise nze nyambadde ebintu byange outfit yange nze manye nyumidde ate byetukola bye bitunyumira bannange ffe mutoka tulina mu wiiki yabukete tugenda mu Sheshe ku Freedom City ku Rock Town. Wabula Abdallah Simba tugende tetujja kusobola. Ate ati tuna